Soul TV tugenda maso ne program munyu kumacha amanya nze tusima Apollo tuli ne Honorable Geoffrey Ekanya mbako Mlonde owa Tororo County. Tugenda maso n'okwetegereza ensonga y'emisolo olwaleero ejiri mu Parliament eri akakiiko aka finance emisolo gino gitegekebwa kutandika okukola omwezi ogw'omusanvu bannayuganda bamu balowooza nti obaolyawo si ekiseera ekituufu ekyokuleeta emisolo emipya oba emijja nga economy tenaba kutereera mu mbeera eyo. Katono nnyo Honorable, way forward wetaaga kumanyi abantu bangi nnyo landlord tebanaba kufuna rent kubanga kati myaka emu abantu bali tebakola. True. Nze nina essomero bayita Royal Palm awo Museta. Nina abakozi bali ku nyumba abasomesa. Kati landlord bagamba until essomero they open fully. This tenants, we have no option. You have been with us for 5 years. We can't throw you to the street. You remember that was a message from the president. Kati saweno oyagala landlord asasule sente funyewa. Actually n'abapangisa bennyina babadde mayumba babadde tebasasula kuba babadde tebakola businesses. Ate ne president mwenyewe agamba a landlord don't evict tenants. Because Honorable, in any case landlords ensimbi zino bagenda kuzi passinga on zino zibabateekako omusolo gwe bataddeko. Yes. Bagenda kuzi passinga on to rent. Yes. Kakati sigeza rent agenda kulinya. Rent agenda kulinya. Abazali tebalina sente oba okola ku bara, the bars don't work. Yeah. You have been a bar operator. Restaurants are working part time. All other social entertainment center where children go to play are not working. Music industry are not working. Saloons have just opened it. People are very cautious. Okay. Kati oraba wetaaga n'omusolo zonna they suspend it. They should be suspended. Yes. Until we complete vaccination and then government wetaga ayamba abantu ne relief package. Okay. To stimulate the economy. Okay. Ali ku Soul TV mukadde kano kenyini katweyunge ku Honorable Robert Migade Nduga ye mubaka wa Parliament owa ebizinge byebuvuma. Honorable Robert oli live ku Soul TV. Tukulamusiza ne twandyagadde tugendeddala ku nsonga yennyini bw'omala okubuuza abatulaba oyogere ku nsonga y'emisolo egiri mu Parliament ate nga akakiiko k'otuula ke kabadde nga kakwasaganya ensonga eyo. Ekibuuzo ekinene Honorable kibadde nti ke kaseera akatuufu ak'okuleeta emisolo emipya nga abantu oba economies sector za economies singa zakubibwa ekirwadde ekya COVID-19 oba nedda. Tandikirawo Honorable. Njagala okuvaala omukisa guno okulamusako balabi ba Soul TV naye ate mu ngeri enjawulo abo bagiraba nga basinziira ebuvuma. Njagala n'okulamusaako Honorable Geoffrey Ekanya ali mu studio zaawo. Mu byonna tulina okukaanya nti ensi zikula misolo, buli ensi ekuŋŋaanya omusolo naye kiba kikulu nnyo okumanya n'omusolo ogugenda. Naye ate ekigendera ky'omusolo tekirina kubeera kufuna nsimbi kyokka naye kirina okubeera n'okukulaakulanya oyo gw'ojjaamu omusolo. Ekyandibadde kyewuunyisa nnyo era twali tukisuubira gavumenti kuleeta musolo gwonna mu kaseera kana ke bayita post covid nti olwaleero ng'ensi zonna ezimu ziteekawo stimulus oba ensawo ey'enjawulo okusa bizinensi ezo ezaafa. Wano mu Uganda ne stimulus yateebwa ya trillion n'okweyongeramu yateebwa mu Uganda Development Bank. Naye bw'otwa interactinga n'aba UDB n'ako akasente olina okukafuna through the normal channels. Olina okuteekayo kolato oba omusingo na biki. So maliriza ng'era abantu businesses nnyingi akufere zigudde. Naye mu byonna emisolo egimu tulaba nti n'emisolo gye twawakanya nga embeera nnungi mu ggwanga ate bagikomezzaawo mu mbeera embi. Ekyokulabirako olwaleero bw'oyogera kuteeka omusolo ku mayumba, Uganda erina housing deficit oba ebbanja mu bantu abatalina we basula
abasukka miliyoni 3.5 tebalina we basula. Mu nsi ez'enjawulo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti tewabeerawo bbula ly'amayumba abantu we basula. Kati private sector ebadde erwana okuyambako gavumenti ku buvunaanyizibwa bwayo. Olwaleero ba minisitule bakugamba nti abagenze okulaba kuba bino twabibuuzizza, bagenze okulaba nga abantu bazimba nnyo naye ate tebalina musolo gwe bajja mu mayumba. Naye ekyo kikyamu, abantu bano abazimba ennyo minisitule oba gavumenti bandisanyuse kuba bakozesa seminti, bakozesa amabaati, bakozesa tiles. Kyobola nti goodwill tiles kati ziva ebweru ntono, ziva eri namukekera munakaseke. Ogwo musolo seminti factories buli lunaku wetulaba bateeta new brands giriko 18% VAT. Ogwo musolo olwaleero buli factories z'amabatulaba zeeyongera. Ogwo musolo naye kisi kituufu nti gavumenti tefuna musolo mu nnyumba zino ezizimbibwa. Naye ate mu byonna bw'ogendera mu byenfuna okugjayo sente omuntu z'atadde mu nnyumba kiyinza okubeera wakati w'emyaka 13 n'emyaka 2. Olwaleero njagala otunulire banks ze tulina nti omuntu waba yeewola ne interest eyo gyeyeewolerako omukisa mutono nnyo nti ebbanga eryo lijja kuggwako ng'asobodde okugyayo sente ezo. Abasinga in fact amaliriza ng'atunze butunzi. So bwe tubeera nga private sector yambako gavumenti, buno omusolo abantu abananyini mayumba bajja kuguzza ku bapangisa. Nange nina awamu we nina abapangisa, ndi mupangisa somewhere naye ate nange nina we nina abapangisa. Naye mu byonna abantu balemereddwa okusasula. Abamu babanja myezi 4, abala myezi 8, abalala beegayirira bave mu nju oluvannyuma lw'emyezi 8. Bwe bavaamu olina okuddaabiriza. Oba oyo avuddemu omala emyezi 4 ng'omulala tannayingira, ogenda okwekanga ennyumba gye wandigyemu akakadde kamu n'ekitundu, ku nkomerero ogyemu emitwalo 7. So kitegeeza nti lwakuba kizibu nnyo okubala loss eya rent, naye actually buli muntu kati alina amayumba aga rent ali mu loss. Bw'olinyisa omusolo then omupangisa yagenda okukafiiramu, naye ate naye ajja kulwana nti tugenda actually ku encouraging slums. Abantu bagenda kudduka bali mu busiraamuzi yafuna karuumu kamu n'asula obudde ne bukya. Mu ngeri y'emu omusolo omulala gwa OTT ng'oguzza ku bundles. Ensi ez'enjawulo kati social media mulimu. Eriyo abakolerayo emirimu, eriyo abakolerayo marketing n'ebirala. Nga tukyalina ebbula ly'emirimu mu ggwanga, twandibadde basanyufu nnyo nga eggwanga nga gavumenti okulaba ng'abantu beeyunira social media bali livinga gavumenti that pressure. Eriyo abatundirako ebintu, tulina Jumia n'abalala. Ebyo ebintu bye batunda by'oba otakisinga, ebintu ebyo bye batunda by'oba otakisinga, naye omulemesa n'olinyisa cost ya bundles, kitegeeza omulemeseza okwakisesinga customer, kuba customer oyo alina omugulako naye alina mulabira ku internet. So mu byonna abantu bakuba obulango, business zonna eziri wano ziranga. Ekigendera mu kaseera kano kyandibadde kwongera abantu ku accessinga internet. Uganda yeewola ensimbi okuva mu Exim Bank okubunyisa internet. Honorable Geoffrey ojjukira bulungi yali akyali mu parliament. Bikyaganya okubona eggwanga lyonna. Internet yali eyita mu ttaka. Ekigendera kyali nti gavumenti yali yagala bringing cost of internet down, oba ereete ekendeeze. Naye kati wano mu region ffe tusinza cost ya internet bandwidth wano mu region. So webeera nga internet kati business, tuyambye tutya abantu abakozesa internet okubeera nti business ezo zeeyongerayo. So ndowooza nti si kituufu. Naye mu ngeri y'emu twalabye ne ku musolo
tulina n'omusolo banafa oyogere ku honorable Ekanya kyayogeddeko nti companies eza Google, WhatsApp ne Facebook endala zonna ezo ne Apple zezandibadde nga zisasula emisolo gino ate ne batagiteeka ku bannayuganda abakozesa oba abaaccessinga mikutu egyo. Okyogerako kyekyo agambye nti tezisasula, simanyi oba nammwe bannakakiiko mukirowoozezaako ne mukitunuzaamu Ministry ya Finance. Kituufu kampani zeeto zisasula. Actually oba otunulira abagagga abasinga mu nsi, nanyini Google, nanyini Facebook, bali bamu ku abo abagagga abasinga mu nsi. Gwolowooza ki ekibagaggawaza? Ekibagaggawaza be bantu bano ab'enjawulo okuba nti bakozesa emikutu gyabwe. N'olwekyo mu mbeera yonna wandibadde otagetinga nnyo oli afuna amagoba. Wandibadde ofuba nnyo ono omuntu asobola okutuukayo oli asobola ofuna amagoba ate kuwona atoola, naye bw'olemeresa ono okutuukayo then n'oli neetagenda kufuna magoba go. So mu byonna nze ndowooza nti twandibadde tutagetinga service providers. Service providers abo bandibadde bawa omusolo guno. Kiki kyemuzaako mmwe kuba already kati emisolo gino oba biru zino ziri erimmwe bannakakiiko, osuubira ki era mugenda kukola mutya? Kakati mu byonna waliwo omusolo gumu gwesinza kubuusa maaso kuba nkiikirira abantu b'ebizinga by'Ebuvuma omulimu omukulu gwe bakola mu buvubi. Ogumu ku musolo oguleeteddwa ye gavumenti okujja emitwalo 7 ku buli kilo ya fish mo oba ennuuni gye bafulumya ebweru w'eggwanga. Ekyo nakyo kigenda kukusaanyaawo fishing industry kuba ennuuni yekola ebbeeyi y'empuuta. Bw'ojjako buli kilo ku egenda ebweru kitegeeza na wano ebbeeyi y'empuuta ebadde ku mutwalo gumu n'ekitundu ejja kukka edde oba ku nusu kasaamu, naye ate amafuta ge bakozesa gasigadde. N'olwekyo mu byonna ebimu twalemeddwa okukkaanya, twaganye nti agina emisolo egimu bagira bakola ki bagiyimiriza. Naye of course tujja kuvaayo ne report ebirala finance yalaze nti eyagala kudda ate ennyonnyole ebimulagirira mulete research ku kiiko mwasingidde okugamba nti mitwalo 7 okugamba nti $2 ku buli kilo ya gold, ebintu ebyenjawulo okugamba nti guno omwenge oguli opec kibuku n'ebirala nti nagwo ogulinyise. So balina okudda eri akakiiko ne findings ezo naye buvunaanyizibwa bwaffe ng'akakiiko k'ebyenfuna okulaba nti emisolo gyonna egijja giyamba buyambi stimulating development kyokka ate si kulemesa. So egimu tugenda egiwerako tugenda kugigaana so nga mwe mulina ogw'emmotoka nagwo the high chances tugenda kugala. So emisolo gino tugaa nti kino ekiseera kyandibadde kyaku stimulating development ate si kulemesa. Robert Migade Nduga omubaka owa akiikirira ebitundu ebizinga eby'Ebuvuma, tweyanzeke ate katukomewo eno mu studios tuwumbeumbe ne Honorable Geoffrey Kanya mu dakiika eryemu babiri. Finally, what can you say from his submissions? Honorable Migade yayogedde bulungi nga emusolo ya byennyanja fish Fishmo 15 years ago netutambula netugenda Tanzania netugenda Kenya netugamba government ya Uganda at you are not charging people when we had plenty of fish in Lake Victoria. So many companies left Tanzania, Kenya, nebaja side zaffe nebateka mu factories nebatwala kyennyanja bwerere really without teri musoro basasude. Ne Tanzania bateka mu musoro baita fish cess buli kyennyanja ojijeo from Lake Victoria kubanga tutegera government ati ene kyennyanja will reduce. It is not there permanent. Tutekemu percentage buli ekyennyanja you get from the lake because these are God given things. Ate you said to cause say to help people dig fish ponds. To fish farming. We encourage fish farming. But the government did not want to listen because some of the people in the government were having link
and owning those factories. Now we have shortage of fish on the lake. You cannot just introduce uniform tax. In fact, we should now give relief for people to do fish farming. Okay. Or take it out. Katuwalechu in the lake, there's also fish farming. So the tax needs to be discussed, evaluated, and then the way forward is sought. All right. Finally, ku nsonga y'omusolo ku motoka ne boda boda obadde oteseza otyawo. Namugambe boda boda oyo olaba eno mu kibuga eno. 90% bali ku loan. Really? Bali ku loan. 90% via Equity Bank, via Centenary Bank, Tugende, Safe Border. These are young people about Vuvuka, by government. Otherwise, they will cause insecurity. Yeah. And border industry has employed, the border industry is employing and also many youths. Yes, many youths. The people who would need to reach hospitals, people who need to reach school, people who need to reach it supplements the public very fast. transport People cannot sector. hire cost of transport because now, because of COVID, you cannot sit many in a taxi. You get the issue. You cannot sit many in a bus. So border, you don't impose tax unless you hate this. Finally, the justification eyokuleeta license eri emitwalo 2 ku motoka ne batagisa ku mafuta. Government egamba nti bwe omusolo ku mafuta oba bwe gutwala ku mafuta, then it will affect other users abakozesa fuel ebirala ebikozesa driving ba fuel. Emotoka, Uganda is one of the countries mu East Africa or Africa by charging a high tax ku motoka. Kugula motoka empia from Japan or from Dubai, it's very expensive. The cost would be about 3-4 million. But by the time Osasura one, you have paid 10 million. Now if you buy a car to do business, then the tax for you every day to move on the road, tires, spare parts, even to be what costly. Ne boda osobola kukozesa ne batadde mu musoro kati government ayagala abantu bakolechi. Your last word and your final shot. My last word is to seek reason and to survey government and musoros. All of them need to be suspended. Abantu wetaga bafune buyambi so that we can stimulate the economy during this period of COVID. Okay. Soul TV kujja okusigala munafa tulaba program omunyo ku machayo egenderera maaso tujja kubanga twegatta ku Geoffrey Mugerwa alabike nga twalamu byemizanyo naye ate nkujukiza nti tubadde tutambula wamu n'aba Cuts and Deo Surveys Limited mu basinkana babayambeko boboteeka okugula ettaka okuzimba ennyumba batunda ploti batunda ttaka ate bakuyambako n'okakasa ettaka ly'ogenda ogula tuufu oleme okuferebwa baleme kubba enamba y'essimu 0772 5 noti 5 yesooka eyokubiri okubasinkana enoti 75 noti 192 esimu zino ziri ku WhatsApp basinkane obagenda ku mailo 11 Matuga Bombo Road opposite kuba eryambuka erigenda ku Matuga Health Center 2 obasinkane bakuyambeko bakolere ku chapa bakolere transfer forms nebirala bwe bityo tukwagaliza onako olungi teko kwebaza abagenyi baffe Honorable Geoffrey Kanya, thank you so much. Honorable Robert Migadenduga, thank you so much. Ne team zona ezibadde emabega wa program wenu. Musibe bulungi, mwedaba.